Check 1 2 tuli wadeno n'omugole and of course yatemaganye dda nga w'omulengera Sserulungi wa kuneno the king the champion the lion is here and of course ngena kubanga mubuuza how does he feel and of course tuli wadeno ne brother we ono oba nkikubewo Chireke? How are you, my darling? I'm just fine. Your name? My name by the names of Sengoba Richard. Yeah, tuli baganda benyini era singa tubadde tulina obudde twandibatambulidde namu nga baganda naye olw'ensonga y'obudde katwetemete mu budde butukutte akazindalo katu owulira otya kubanga Uganda wagenda wasagala kimekyana bana simanyi nakumanya nandibadde ekintu ekyo nkyogera naye ebigambo tebisobola kimala so omutima ogwange kyobomanya musanyufu nnyo era ndowooza musobola okiraba twebaza Mukama tusiza ku lunaku luno ffenna nga tuli balamu bulungi so banaye abawagizi baffe mwenna mwebale nnyo abawagizi baagala omanya aliseko ani singo banaye siri singo right away. I'm going to Aviator. Yes. How are you? Very good. How are you today? How are you? By the way, Nyanze Ismail. Nyanze Ismail. Yes. Which Bible job can interview. And of course tetuyinza kwerabira nze nganze sinza kwerabira kwagaliza Mina ne Aviator. We've been good friends since day one. Mina yasoka kuba mukwano gwange nga bwate bana connectinga and then Aviator nabera mukwano gwange. Of course oba bagira mtisera kye kimusimanyi batinga omanyi. I think oba Mina bae big TikToker mukusoka obanze obani oba Aviator but Aviator ye new TikToker kofe but nasanyukira nnyo mukwano gwawe forever and ever mbadde nga mbagala babere bumu Mina ne Aviator. I felt so good. If you can go to my YouTube channel, the way I could embrace them engage mbagalamu kintu kyamanyi nnyo kya muwendo nnyo nawe ali eyo beero kyetaaga just lwakuba nino abantu abamu mugano okukkiriza amazima ne mugano okukkiriza nti this person yansinga but we have to wish them good because they are our fellow TikTokers. Okitegeera tukwategana wamu mu bumu si mu kusatulula nti gwe ate mune ate namukoze we but ate no why it is so I wish them the best and of course ndiwane ne daddy yandetazo bagamba yakagambo akasembayo tata akagamba akasembayo bannange mwenna anti mukolo gwa ssanyu naye ssanyu lindi bubi naye nsaba bonna abafollowinga Aviator ne mukwano gwaffe gwe tugenda okujjayo olwaleero efuuse ensonga babalekera akadde akasanyuke nga basanyuke omuntu ayogera ekyo ekiri relevant naye aleme kwogera nga kyasanze kubanga basiri